Balungi ab'omukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz with King Smith mu programu yaffe embeera olunaku olwaleero twesiimye era tuli basanyufu nnyo ekitiibwa tukijiriza Mukama olw'okuba mbuno mu katambi kaffe mu video yaffe gye twashuutinga emabegako wiiki nga 2-3 wavaayo abantu ab'enjawulo era nga tuzze tubalaga olunaku olwaleero era still abantu bakyavaayo okulaba muno badduukira omukyalo ono ayita mu mbeera eteeyagaza era nga obubaka bungi nnyo buzze okuva mu nsi ez'enjawulo tujja kwebaza Maama Julie tujja kwebaza n'abantu abalala bonna ne mutwegatteko okulaba muno twebaza abaami bano ababiri okuli omukulu MC Isaac the Blessed nga mwena naye mumumanyi mukozi munnaffe ku TV emu eyitibwa ya NBS naye avuddeyo yeeyunge ku koozi eno oba ku mulanga guno era olunaku olwaleero azze akwataganye n'ebintu eby'enjawulo omuli ebyokulya ebyokukozesa ewaka engoye n'emifaliso nga mwalamu n'embeera y'ewaka wano sirirawo ntino yeeyagaza so agenda kubatubulirako kinga ye munda muli kyawulira mu kaseera kano okulaba muno avuddeyo n'okulaba muno adduukira omukyalo ne Musa Isaac. Sanyusa nnyo Smith abalabi abalaba omukutu guno ogwa Smith nange omukutu guno nagwegattako nga mpita mu maama wange Juliet under Isaac MC Blessed mulimu ekitongole ekiyitibwa I Love Charity so yampereza video nendaba ennaku omukyala gy'abadde ayitamu n'abantu ab'enjawulo bangi abayita mu mbeera eno era ku mukutu guno oba musobola yonna gye mulabira tusobola otuweereza abantu ab'enjawulo ng'omukyalo ono tusobola okuyimirira ne tukola ki ne tuyamba kusinga njaga okwebaza ekitongole kyo Smith kuba kyamaanyi nnyo ate osobola okwongerayo n'oyamba abantu n'abalala si mu Kampala mukka tusobola okugenda ne mu districts endala weewaawo we nafuna obubaka buno okuva wa mukyala Juliet n'endaba ne video yonna gye wakwata nentuula ne bannanga ba I Love Charity ne Hand of Christ erimu maama wange mwami Abel Byansi Nat Cliff baana ba mukyala Juliet ne tugamba tukwatagane wamu tufune ku kintu kyesobola oleetera omukyalo ono ekyokulya engoye ezimu ze tukwasaganyizaamu ezimu ng'ezavudde owa mukyala gwe bayita Maria Kick Smith yakwatiddemu ku ngoye ezimu ez'abakyala naffe ng'abalenzi ne tukwatakwatamu ku zaffe tulabe ng'ate abalenzi basobola okwambala n'omuwala n'omukyala era ne tuleetayo n'omufaliso gumu gwasobola okuwummuliramu obulungi era n'okuvamu eno embeera ate ya shekisheki weewaawo tugamba nti wano si we tukomye tujja laba embeera eyo inaagenda nga yeeyongera mu maaso era Mukama bongera omukisa ekitongole kino kya Smith n'ebitongole byonna ebirala ebijja biyamba abantu ab'enjawulo amanya nze Isaac Ranga Isaac MC Blessed okuva ku NBS. Ndowooza mumwewuliddeko omukulu tetugenda kulwawo nnyo because Isaac alina wadduka alina emirimu gy'okukwasaganya nga mukimanyi nti olunaku olwaleero lwakkola ate buli muntu alina okukola okusobola okubeezaawo ate obulamu so omukulu Wycliffe y'omu era naye yeetisse obubaka okuva mu bantu ab'enjawulo siru nga tuyise mu maama Juliet nze muyita mami Julie because mumanyi engeri connection yange naye yatuzaala ffenna so omukulu Wycliffe siru naye alina obubaka bwe yeetisse okuyita mu maama Julie okuva eri abantu ab'enjawulo naye njagala abwanjule so that to be handing over eri omukyalo no aitulabe engeri gye tugenda okuba nga tweyongerayo. Mukama yeebazibwa abooluganda. Neebaza Mukama okubeera wano nga nange neegasse commission eyatutumibwa mu nsi okuyamba bannammwe kyebaliza Mukama nange ogibeeramu kuba kati ndi commission siri mu competition kati mbadde neetisse obubaka okuva ewa mukyala Grace Nkata yabadde awaddeyo omukyalo emitwalo 10 ne mukyala Juliet Lubanga maama waffe ffenna n'amuwaayo emitwalo 10 nga yali amusuubizza omwongerayo emitwalo 5 egya rent n'agifiiringa kati n'etaano n'amugamba waaba ayagala ogigulamu byagulamu agule waaba ayagala gigatta ku rent saptuha
bwe buno obubaka bwanneetikiddwa ssebo. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege era Bayibuli etugamba mukulu wange oyo alina kyanzukiza. Bayibuli etugamba mu Acts 2:35 nti Yesu yagamba okuwaayo kusinga okufuna. So abantu abali eyo kinoomu ate temugenda yita mu I love charity of hand of Christ gwe yimiriranga gwe situka genda owe kuba okuwa kufunisa omukisa okusinga okufuna. Ekyo ekigambo kyange Mukama abankuumire. Amiina. Isaac eyo eba mission yeyo mission ya Katonda kuba Katonda yatwagala ate nawe oyagala banno oba ne Katonda kuba Katonda kwe kwagala. Amiina. Nange nja kwongerezako ngambe muno Great Commission Mukama gye yatulekera oba Yesu Kristo yali muno yagala neighbor nga weeyagala, so naffe tuvudde okulaga omukwano ogwo nga bwe tweyagala okuba tugutuusa ku mukyalo ono. So I'll hand over first of all sente zino sente gwa mulundi gwa kubiri nga tuleeta sente eri maama ono eyo giri $20 okuva omukyala Juliet Lubanga then ne Grace Nkata pulamu nozikuyamba. Nnyo tweyanziza ddala mwabale kundabirira Katonda abakume gyonna gye muli abawe n'emigisa. Kwe byennyini abatulaba tugaseeko okuva mu I love charity ewa MC Isaac tugaseeko akasawo ka kawunga akasawo ka sukaali right n'engoye ne butto kilo 10 ez'omuceere butto n'ebintu ebirala nga yemubirabye. So akwongera just obalagako ku mbeera abamu abataategera lwaki we came here in the first place. Waliwo omwana gwe mba njagala obalagako wano munda. So kwogiremu katono baby katono nnyo. Omwana ono yeetaaga a lot of help nga yemumulaba bambi yeetaaga treatment. Nja kwongera okubira abantu bonna batulaba omulanga if you're a doctor if you're a nurse nga you know how we can help this child okulaba muno bambi afuna ku bulamu obulungi naye ekisooka tayogera tatambula alina obuzibu ku mutwe mumulaba ndowooza behavior ye I don't know because siri musawo naye owoolye ng'oli musawo nja kukubira omulanga ogw'enjawulo oveeyo osobole muno okuba otwegattako mu kuyamba naddala omwana ono omuto mu mbeera nga mwali. So bwe tubadde njagala obeeyanza nnyo okusinza gye mutulabira mu mawanga ag'enjawulo. Mukama abampeera omukisa nsigadde nze Shadik Smith abasinga mu Peter King Smith. Dozero okujja tulabe embeera yo y'omwana kaali naye nga essaala kyekisinga obukulu katulabe engeri gye tutambuzaamu munnangu Bayibuli egamba ennaku tekoma naye ate essanyu lya Yesu linalawo ki ennaku essanyu lya Yesu litandise oyingira ennyumba yo. Ennaku madaala ga ssanyu. So I believe buli kimu ekigenda mu maaso kituufu. Amiina nyawo. Olinayo obubaka bw'oyagala okuweereza abantu bano abakuyambye? Abanyambye mbeebaza nnyo siina we nsobola okyogera mbeebaza weebale kumbeererawo nnyo.
twakukulya nga tweyanziza mwebali kuba n'emitima mirungi naabunebala mukolanga bulungi kama abadde buli kyolina oba tolina amukola ki olina obulamu weebaze